mbalamusako banywanyi bange mwenna abambeereddewo abanyambye mu mbeera yange nga bwendi musajja wammwe n'olw'ensonga eyo bakulisaayo mwenna mwenna abazze ku makutano mikwano gyange mukulikireeyo ddala bannange mwandaze obuwagizi nalabye ku layini eyenyola bweti paka kukuba eri ewala nga munnange nabirabanga mugundi simanyi bayimbi neŋŋamba bannange nange mukama ntuusiza wano ati nange nenziramu nammwe obeebaliza dda nti mwebalire ddala bannange kyabadde kitiivu nalabye ku ssanyu nendaba okwagala nange neŋŋamba weewaawo baganda bange bano banjagadde bati bansanyukidde nange nemba kuba endongo twavuddewo akasana kaaka ku makya nakuteho ku bifaananyi byakasana nga kaaka ku makya abayaye nembabuuza nti bajajja bwekito bwe nalanga bwe nkikoze nti nga akasana kaaka ez'oku makya babadde bangi nnyo ekyenkaniddeawo baadde basuka mu mutwalo gumu n'ekitundu baadde mumitwalo baadde bayingira emitwalo ebiri okuba nga gyaweze abayimbi babadde kati natuuse nendaba ng'abantu mulayini bangi nga buli wendowoozaamu ogenda ku stage nga ndaba bano ate abayingira banaagamba batya nenjira nga ngenda nindalindako naye pulogulaamu yange nali nagikola nga ngenda kuyingira ku stage ssaawa 2 naye nga buli bwentunula ebweru nengera layini neŋŋamba kati bano abantu banaabagamba ki munnange nensalawo okulindalindako kwe kuyitayita ku bayimbi awo ne bagamba baye mujje mugire nga mumbeererabeereramu wano nga nange bwenkola ki nga bwennindako baganda bange bonna bamale okuggwera munda era bwente bwe nakikoze gye bali abasobola okukikola naye si kyangu ojja obabuuzi nakyo si kyangu kubanga ate nze nkola one man show era nze abazze ne bannyambako tewali gwe badde basuubira ti abayimbi bazze ne batuyimbirako naye ku bonna tewali gwe badde basuubira era ne bawataalize tewali gwe baali badde babanja omuntu ogwo Suuna Ben so kati nayogera bwe ntyo nkimanyi nti no gye bali abasobola okukikola naye si kyangu ng'oyimiridde bwombu oti bwannamunigina ng'era bwe nyiza okuvayo ne ŋŋamba nti nno lijja okuvayo n'akola ekintu ekyo ng'ayimiridde bw'ati obwannamunigina buno kintu kyanjawulo kirala nayogera bwe nti ekintu nakyogera nga nkijja ku ntobo ya mutima kubanga nze ntera nnyo okubeera ku interview z'abaganda bange abo n'obalabanga nga beetuumye nnyo Kampala gundi abaana bali beetuuma Kampala yaffe bakayanyankayanire olituula ku TV naawe libalaba kakati neŋŋamba Kampala yaffe bwe baba babuuza nti nno ate bano ab'ebinyaanya abo bagende Masaka eyo bakyankalanya Nabugabo kakye navudde ŋŋamba nti nviire ddyo ddala neri ku luguudo lw'e Masaka gye mbadde nkola nziire ddala Nansana mu Kampala bamanyire ddala nti munnange n'ab'e Kampala yetubayita bajja ewaawo wabula kituufu nange wabawo lwentuula ewaka nentya Suuna Ben mu butuufu nange wabawo lwentuula ewaka nempulya nga njagala ntuleko ku leediyo mpulirize Suuna Ben nenjagala ntuleko ku TV nange ndabe Suuna Ben kubanga g'amazima amatuufu nange mweraliikirira ebiseera ebimu nze nabadde ku makutano okukalina waggulu nennengera layini bweti neŋŋamba nkoze ntya okulaba ku Suuna Ben mutuufu naye nga mwegomba naye g'amazima amatuufu gali nti nategeera butegeezi baganda bange kye baagala nategeera abantu kye baagala kye baali basubwa okuva edda nga tebakibakoleranga nze nembaziya tone tuweera abasookedde eddala mu Uganda eno okukolera abantu kye baagala Suuna Ben okozesa ki mu mbeera etya okufuna abantu abo ati wali mugambye nti no nayiga kye baagala ne mbakolera ekyo era bwe mbayita okukibakolera bajja kubanga nze nkimanyi naye abantu abasinga mwagala okusibwa ku bantu ebintu bye batayagala aye ne mubayita bajje babirabe ng'ate tebabyagala kati nze bye baagala byenkola era ne mbayita ne bajja bw'oba oyagala okubeera bw'oba oyagala okufuna ku bantu nga Suuna Ben bafuna kola bye baagala nze nkola bye baagala so si bantu bye baagala okuwulira naye nze ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nange kennyininyini abandabyeko ku stage awo nabadde mu mbeera yaabwe ennyamivu naye nga kampuni gye najjamu pikipiki eno yankwatirako okusobola okubeera nga pikipiki nasaka piki nagenda nenjibasakira kati bwe nali njijjayo bakama bange abo ne baŋŋamba nti nno tetugenda kulekera buyinza bujjudde bwa pikipiki eno olw'ensonga tulina omuyimbi omu gwe twagabira piki n'agaana ogigaba n'agiwa bakyaliibe omuyindi n'aŋŋamba mbu kyannuma nnyo mu mutima kati nze ate mu mutima nga nze mpulira njagala piki eno ewangulu wa booda kuba ababooda bambeereddewo nnyo akati
olunaku ne lutuuka nze ne bagamba nti nno muteekeewo empenda egenda okubeera nga epiki eno ewangula. Ne bagamba tugenda kusuula ebisumuluzo 10, ebisumuluzo 10 nga kuliko ekisumuluzo kitya kimu ekigenda okukola ekigenda okuba nga kiwangulwa. Ne ngamba nti kale era ne bakeera ne basuula ebisumuluzo bo bennyini nga be bakirimu bakulu bange abo. Piki nagendayo ne bagimpa ne tugivuga ne ngituusa ku makutano. Kati ekisumuluzo ne bajja bo ne bakola ki ne bakisigaza. Bakisigaza ne bakijjamu ne bagenda ebisumuluzo ne babisuula. Basuula ebisumuluzo byonna 10 babisuula bwe bantegeeza. Kati tutuuka ku stage nkoola buli eyalonze ekisumuluzo bakyali bange nga bayingirawo nga bali 9 kubulako omu. Ne bagezaamu ng'ebisumuluzo tewali akola ki, tewali kigira kiggulawo. Ne mpulira nga nennyamidde nnyo mu mutima. Ne ŋŋamba nti nno tewali bannange mulala yalonze ekisumuluzo nga tewali n'omu ajja. Naye njagala okweyambisa obuyinza bwange kubanga waliwo omuntu omu yali alonze ebisumuluzo 2 wadde byonna byali tebiggulawo. Nga nze njagala gwe mbampa piki ebyo tubiveeko. Banze nalize ne piki osaaga gikabya bukwakkulizo. Nze nga njagala ababoda beeterewo enteekateeka yaabwe gye baagala okuwangulamu piki yaabwe ngibawe. Ne bampa enteekateeka eyo abakulu be najjako piki. Kaakati tunoonya omuntu oyo abula. Nebuuza ku bakama bange abannannyini piki abaaliwo awo ne bagamba naye tukoze tutya be bandekera abo abakampuni. Ne baŋŋamba nti no nedda tuba tuvudde ku tteeka lyetwateesa biki. Kakati mu mbeera eyo ne ŋŋamba nti kansooke nnindekokko nze n'eŋŋumya abawagizi bange ne bagamba piki eno erina okugabwa mu bulungi ne mu bubi ne bwe luba si lwa leero. Kati tulaba eyasuula ebisumuluzo nti ebisumuluzo tutandika okumakinga wana nawe wagenda ogende ng'oddamu oyitawo tulabe. Najja n'ayitawo era we yali yasuula ekisumuluzo ekyo ekiggulawo ne tulabawo n'abikulawo bw'ati n'akikulaga. Ekisumuluzo kyaliwo naye bakyali baffe tebaakiraba bulabi. Ne balonda ebisumuluzo 9 kyokka nga surprising nga byonna n'obufubifu. Kyannuma mu mutima kuba naye njagala pisi ekyesule ng'egenze. Kirekawo brand yo because abasinga bamanyi mu Abamufera. Ekituufu. Naye Mukama Katonda ono bw'abanga ali naawe bintu bingi nnyo bijja ne bikuyitako bisi ne bigenda. Piki eyo twasazeewo tugenda kugigaba olunaku olwokubiri lwa wiiki ejja nyininyini gwe tulimu omwezi ogwokubiri. Tugenda kuddayo ku makutano, ngenda kuyita ababooda bange mwenna mbakoola ku makutano ngenda kuza omwezi 28 mujje mbawe piki yammwe. Piki eyo sirina kye ngikozesa, nze kennyini simanyi piki, sirina interest mu piki naye ate mmwe mugirinamu interest. Piki eyo ngirina nkonkomadde nayo sigimanyi nagimanya naye njagala mwe muba mugitwala mukomeewo ng'ensonga ebaleese kuwangula piki. Sigamba nti kivulu kuyingira, ngenda kusaba obuzindaalo obutono bwa kwogererako mpite ne baganda bange bannamawulire bajje babeewo mbakwase piki eyo nga mwe mumbulidde nabutya mwagala okugiwangula. Gyemize gyaffe, gyemize gy'abawagizi bange bwe batonoonera tebabaawo n'ebyana ebyo bwe bitonoonera tebibaawo. Byasensudde emiti gy'omusajja n'agisanga nga awizo gaenzige zizaziza kiro ne zibirya. Maneja yaŋŋamba ku makya nti omwana namulabye ng'asonjola obuti bw'ati nengenda ne mugamba sebo kiki munange akanzije nkubuulire munankube golo twadanga muto naye abawagizi bwe baba muyange kanzije kunnyonnyola munaavaayo muti yaŋŋamba olulala twadanga mukutu munange nno byebyo naye ensonga ya piki tugenda kugikwasaganya bulungi era piki erina okuweebwayo. Talina limba lusinga lulwe maanyi. Nze namulabye musuuza ekigambo ekyo yakyogeredde mu busungu. Bannamawulire muli bazibu mutuvuga nnyo sipiidi n'ogenda obuuza omuntu ebibuuzo kumuukumu ng'ate omuseetingira n'embeera y'obusungu. Omusajja oyo mwayogedde naye nga mulina engeri gye mumuteekateekako puleesha n'agenda walirizibwa okwogera ekigambo kyateetegekedde bulungi. Ekituufu tuwe ekitiibwa Fire Bongo Yutaaya batuwa omusingi gw'endongo omulungi ate n'akola n'ennyimba ezirina sawundi omulungi nga n'olunaku olwaleero tukyazipuleyizinga. Olw'ensonga eyo mwayogeza muganda wange musuuza bubi, mwamunyiiziza ne mumala gamwogeza mutyo naye naye akimanyi nti omusajja yalimu amaanyi. Mumuvuga sipiidi nga mubuuza omuntu ebintu bantu mmwe ne mumala okututomeza ne mubiddusa emisinde ne mubitwala ne mubiraga Obuganda ne tulyoka tuvumwa nno n'olyoka ogamba ki ekigenda mu maaso.
naye nga musuuza mwamuvuze buvuzi speed naye yennyini ekituufu akimanyi nti nno fiire bongo eutaaya musajja w'amaanyi. Badije bekola mbaagala nnyo muli baganda bange, mpanya ekitiibwa sitayiramu gye mukuba nnungi nnyo kubanga ngenda n'empitako mu kibaala n'ensanga nga abantu bali bwe bati ne ŋŋamba nti nno tebasobola kusanyuka batyo nga bimukuba sibiriimu nsa. Nze kye mbasaba kiri kimu kyokka, mbasaba respect nga naffe tugibawa nammwe mubanko we muyimiridde mugambanga nti nno buno obusajja nabwo bwajja n'ekintu kyabwo naye kikoze kifunye abakiwagira naye obuzibu we buva omwana w'ekkololo mutega microphone n'agenda asabula abo tebalina kye batugamba bintu byabwe bya mukyalo simanyi mbubikola bitya biki kati nze ekisinga okunnuma kyekyo ng'abantu bwe bagamba nti nno ba mukyalo batuleetera akasente batuweezezzaawo batuwanise waggulu obanafuya bwoto nange mulimba mpulira bubi nze bw'ojerega nze oba ojereze ne bafaani baffe bonna kyebagamba kiri kimu nze mbabanja kimu respect bakyali bange nti bw'obeera ng'olina mu kamera gy'oli tokyamukirira lwa kamera eyo kudda ate kuvuma Suuna Beni mb'obakuba binyanya bya mukyalo si bya mukyalo bulaadi tera okuyitaayitayo n'empulira nga nammwe mutandika obbusassaamu ate mubussaamu ng'enduulu evuga olowooza evugira ki eba n'ensonga lwaki enduulu eyo eba evuga kiregeeza nti waliwo ekintu kyakabi kye twavumbula nammwe mukiwagire oba nga tosobola kikuba yagaliza akikola omwagaliza emirembe nga badijja abamu abalungi baati bampostinga nakaawo ne bagamba mugende mwagire Suuna Beni neera waliwo abatugalo ne bagamba Shiru yantimba ne Nimrod yantimba nga nange Nimrod oyo kakati njagala nkubuulire omuntu yakyogere ntya omuntu yenayena n'abagwira mu industry ne bw'aba agiyingiddemu mu bulungi oba mu bubi era mubumanya singa muba mu industry eyo kati oyagala kuŋŋamba bwe waliyo omuyimbi atamanyi fresh dadi taliiyo wadde yagwamu mu bubi naye era bamutegeera nti waliwo omusajja azze okutabulira ebintu musajja avuddewoona atabulira ebintu tyakolaki ayimba anyumya naye kati kiki ennyo ng'ebiti ebyo so sinza kukola kivulu ng'ekyo omuntu omu nenfuna abantu abali mu mitwalo ebiri nga nange ntuula ku gundi nga nange nyiga nnyimba nga zonyiga n'ogamba tomanyi tewali dijja atamanyi Suuna Beni kya bulimba akakiiko k'ekyalo ke katudde ne kagamba kino situkirabanga ne tusula nga tutunula situkirabanga era edansa baagaye newe tulabula Suuna ng'ayitawo simanyi na gye naalira mbizi kubanga nte njirya wakyusi bannange